anya lwakwagala. Mukama yebazibwe. Olunaku olwaleero Katonda yatulonze tetubeere wano. Katonda yatukuŋŋaanyiza okuva buli omu gy'atambulidde eŋŋendo ez'enjawulo ez'okumpi n'ewala, naye olw'okwagala n'ekisa kya Katonda ne bituleeta ne bituyita ne bitukuŋŋaanya n'okutulaga omukwano ne bikutulaga. Akawungezi k'olunaku olwayo nga tuli wano edda ennyo bwe twalinga tukyalaba obuzannyo, waliwo akazannyo baakayitanga Omukisa Ogwokubiri, second chance. Mu nsi muno bwe tuba tutambula ebintu ebimu bigaba omukisa gutya. Ebintu ebimu bigaba omukisa gutya. Era oluusi ne bagamba nti twamuwa omukisa n'aguzanyirawo twamukola ki? Twamuta, twamuvaako, twamwesonyiwa era yalimanya ebinaddirira. Si weewaawo waliwo oluusi ensi bwe tuwa omukisa gutya. Oli wabakudde Ogwokubiri n'agamba nti kamuwe naye sijja kwemalirayo, ayinza okutukola byatukola luki luli. Katonda waffe ng'atuyisa olunaku olwaleero akawungeezi kano kutuwa mukisa gwa kumeka? Gamba ku munno nti Mukama atuyisa otuwa omukisa Ogwokubiri. Mugambe ng'ayeridde mugambe nti Mukama atuyisa okutuwa omukisa Ogwokubiri. Nze naawe nga tuli wano mu nsonga zaffe Katonda atuwa omukisa Ogwokumeka? Mu bulamu nga tufuna Ogwokumeka? Mwogere ng'abalina abagala Ogwokubiri. Katonda ng'atuwa omukisa Ogwokumeka? Mu famire ng'akuwa omukisa Ogwokumeka? Mu mirimu ng'akuwa omukisa Ogwokumeka? Mu kkubo ng'akuwa omukisa Ogwokumeka? Katonda waffe atuyisa okutuwa omukisa Ogwokubiri lwa nsonga ne mu nsonga zaffe yazirimu. Gamba muno Katonda ali mu nsonga zange. Wulira ebigambo bino Dawudi beegera mu Zabbuli ey'omwenda olunyiriri olwokuna. Zabbuli ya mwenda olunyiriri lwakuna lugamba bwe luti nti kubanga ggwe wayingira mu nsonga yange ne mu bigambo byange, watuula ku ntebe ng'osala omusango obwenkanya, waboggolera amawanga, wazikiriza ababi, wasangula erinnya lyabwe emirembe n'emirembe. Abalabe baffe baggweerawo ddala, ebibuga byabwe wabimenya n'obisaanyaawo era ne byerabirwa ddala. Mukama waffe yebazibwe. Katonda bw'ajja mu bulamu bwo ng'akuwadde omukisa Ogwokubiri abeera ne mu nsonga yo. Gamba muno nti Katonda abeera mu nsonga zange. Kibulamu bagambe nti Katonda abeera mu nsonga zange. Ze nsaba mu lwatu ne mu kyama. Mukama waffe yebazibwe. Tuyina ensonga ze tusaba mu lwatu ne mu kyama. Ebyaddala ng'abaana b'abantu oyinza zibategeeza baakuwa omukisa gutya. Mukama waffe yebazibwe. Katonda atuyise tuwa mukisa gwa kumeka? Gwakubiri. Katonda waffe bw'abeera mu nsonga zaffe ebyanditubaddeko ebyandibitugaanye okutambula okugenda mu maaso byonna tubirekawa. Ebyali tukaabya nga tubirekawa. Ebyali twagala kusanyuka nga tubirekawa. Ebyali bitabagala kuyimba nga mubirekawa. Ebyali tebagala kutambula nga mubirekawa. Ebitabagala kufumbirwa na kuwasa nga mubirekawa. Ebitabagala kuzaala nga mubirekawa. Ebitabagala kugaggawala nga mubirekawa. N'ebitabagala kuwangala nga mubirekawa. Lwansonga Mukama atuwadde omukisa Ogwokubiri era yali mu nsonga ki? Egyosaba mu kyama ne mu lwatu. Mukama waffe yebazibwe. Dawudi yawandiika n'ayogera n'agamba nti waboggolera amawanga, wazikiriza ababi, wasangula erinnya lyabwe emirembe n'emirembe. Gamba muno nti ebyo byonna ebika by'amaziga. Gamba muno nti ebyo byonna ebika by'amaziga. Mukama abisangula emirembe n'emirembe. Abisangula leero, abisangula enkya, abisangula omwaka ogujja n'emyaka egigenda okujja. Mukama waffe yebazibwe. Bayibuli etugambye nti kubanga ggwe wayingira mu nsonga yange ne mu bigambo byange. Waliwo ebigambo buli muntu byakola ki? Byayogera. Waliwo omuntu ebigambo byakola ki? Byayimba. Waliwo ebigambo bye tutoogera. N'ogamba naye bino
sijja kubyogera biyinza okundeerera ki emitawaana abantu bayinza okunsekerera emikwano giyinza okugenda emikwano giyinza okunvaamu ab'eŋŋanda bayinza okuneesonyiwa bwe naabyogera ku mulimu banaabitegeera batya naye Katonda akuteeseza gy'otalina ddoboozi ne gy'otalina mutuuze akuteeseza Katonda affe amanye ebigambo byaffe Bayibuli etugambye wano nti abalabe baffe baggweerawo ddala waliwo obulwadde bwe bujja nga be baki boddamu nga be balabe obulwadde nga bwe buki obulwadde nga be baki amabanja nga kyeki entalo nga ki abatakwagaliza nga beki obubenje nga kyeki okukola senene ze kuyita gumuko mu ngalo nga be baki buli muntu alina abalabe bayitamu abaki ab'enjawulo ab'omulwatu n'ab'omuki n'ab'omukyama Mukama waffe ebazibwe Bayibuli etugambe nti abalabe baffe baggweerawo ddala kubanga ebibuga byabwe wabimenya n'obisaanyaawo era ne byerabirwa ddala si weewaawo tetubuusabuusa ebibuga bikola ki abimenyera ddala Mukama waffe ebazibwe Bayibuli etugambye wano nti ebibuga byabwe wabimenyawo n'obisaanyaawo era ne byerabirwa ddala waliwo embeera Katonda gy'akuyisaamu n'ogyerabira ki waliwo amaziga Katonda g'akuyisaamu n'ogerabira ki olunaku tuyinza okuba tulina bye tuyitamu naye Katonda agenda bituyisaamu biviirewo ddala mu bulamu bwaffe tubyerabirire ddala Mukama waffe ebazibwe ebyo biyinza okutunula ng'ebikalu bye ebiyinza okutunula nga ebitayinza kuvaawo we tuli naye Mukama wajja okukola akola ki akola bw'akuwa omukisa ogw'okumeka nga mu nsonga yo yagikola ki yagirimu n'ebigambo nga yabikola ki nga yabirimu Katonda waffe atwagala mulwatu ne mukyama bw'olaba ebigambo bino gwe mukwano gwange bwe bikula nange Bayibuli yo Zabbuli eya 116 egamba bweti Zabbuli ya 116 olunyiriri olw'omukaaga Zabbuli 116 onyirwa 16 mu nsaasire wulira omuddu wa Katonda we yali ayogera ebigambo bino n'agamba nti Zabbuli 116 ffenna tutuuseewo wagamba bw'ati onyirwa 16 yagamba nti ayi Mukama ndi muddu wo nze ndi muddu wo era omwana w'omuzaana wo osumuludde ebyansiba ndikuwa ssaddaaka ey'okwebaza n'enkoowola erinnya Mukama waffe ebazibwe omuddu wa Katonda ali ayogera ebigambo bino n'amugamba nti ayi Mukama ndi muddu wo nze ndi muddu wo era omwana w'omuzaana wo ffenna tuli baddu na bazaana baani gamba munno bw'oba mukyala nti ndi muzaana wa Mukama bw'oba musajja gamba munno nti munnange nze ndi muddu waani Mukama waffe ebazibwe nga ffenna tutambula ng'abazaana n'abaddu ba Mukama n'ebitunyigiriza naffe Katonda waffe naffe tuli babe alo Mukama waffe ebazibwe bw'olaba ebigambo bino bigamba bwe bati nti osumuludde ebyansiba asumuludde ebyakola ki bwe biba byasiba bajjajjawo gwe si byakukola ki bwe biba byasiba abaasooka gwe si byakukola ki bwe ziba nga bizinensi abaasooka zaabasala gwe si zakola ki bwe baba nga batambulira ku kkubo bafuna obubenje gwe Katonda agenda kukuuma bwe baba nga batandika obufumbo ebyabwe bigaana gwe oba obugendagenda mu maaso bwe baba nga batandika okusomesa abaana ne babeerawo bwe batyo Katonda gwe ebyo bakola ki wakubisumulula oba omwaka guno oba olunaku luno oba wiiki eno oba omwezi guno Katonda wakutusumululako byonna ebyakola ki Mukama waffe ebazibwe n'abo abaagenda ne babikola bwe muba nga baabikola ku bubwo bonna bakoze batya bagenda kuswala nga otambula oyimba otambula ozina ng'ogamba kimu things are already better when the Lord is on what? When the Lord is on my side, things are already better. Sikwogeramu bwogezi oyinza ogamba nti munnange byonna to Jesus I surrender nga takitegeeza naye Katonda bw'asumulula ebikusibye n'akuwa omukisa ogwokubiri ogamba kimu to Jesus I do what? Oh, to Jesus I surrender. Oh,
bw'atusumulula abatuwadde omukisa ogw'okumeka. Mulimu abantu bebakola ne bakoza nti oyo tumukoze eki, tumumaze ebyo ebiwedde, kalwadde olwakoze atya, ketumulemeseza wano olwo obulamu bukoze butya, ne bagamba nti oyo kagenze era kavudde wano, ebyo ebibye mukole mutya, musibe agende, oyo kagenze bagamba nti kalwadde muno mukyala gundi ke yafunye akabenje, olwo ebyo ebirabika bikoze bitya. Ne wali omukisa ogw'okumeka ogwokubiri. Mukama asumulula, kyasumulula byonna oba byansimbi ng'akola atya? Mulimba bebazo ziba nsimbi ng'akola atya? Obulamu obulungi nedda katwe matazi bezuba nsimbi ng'akola atya? Abaana okwagala obulamu obulungi akamwenyumwenyu nga buli kimu Mukama akola atya? Ng'akanyiriro akola atya? Okutambula amawanga nga byonna Mukama akola atya? Bizinensi ezigenda maaso lwansonga Mukama atuwa omukisa ogw'okumeka, bw'atuwa ogwokubiri kimu akola atya? Mukama waffe ebazibwe. Katonda waffe atwagala ate atwagala mu lwatu. Gamba muno ti Katonda njagala mu lwatu. Gamba muno ti Katonda njagala mu lwatu. Ne sente ngenda zifuna mu lwatu, n'okuganja ngenda kufuna mu lwatu, n'amawanga ngenda gatambula mu lwatu. Mukama waffe ebazibwe. Byonna kabijja naffe Katonda akola atya? Asumulula. Mukama waffe ebazibwe. Ebirabika ng'ebitayinzika abaliri abaana b'abantu Mukama byasobola byakola ki? Byakola ye. Mukama waffe ebazibwe. Nga tutambula nga tuli mu lunaku luno Katonda ng'atuleese n'olunaku ng'atuwadde. Buli ebigambo ebyo ebiri mu Zabbuli 118 onyo olw'omukaaga. Zabbuli 118 onyo olw'omukaaga wagamba bw'ati. Tutandike n'olwokutaano. Zabbuli 118 onyo olwokutaano. Nti bwe nali mu nnaku ne nkowoola Mukama, Mukama n'ampitaba n'agimponya. Mukama ali ku luuyi lwange, sitya abantu bayinza kunkola ki? Mukama ali ku luuyi lwange okunnyamba, abalabe bange n'atambuliranga n'amaaso ag'obuwanguzi. Kirungi okwesiga Mukama okusinga okwesiga abantu. Kirungi okwesiga Mukama okusinga okola ki? Abalabe bo ng'obatambulira mu ki? Mu maaso. Waliwo abantu bakola bannaabwe ne bawoza nti bagenda kuddayo mabega. Alo. Mukama waffe ebazibwe. Ng'embeera eringa ekalubya egitambulira wa? Ekintu ky'otambulira mu maaso kitegeeza obeera okirese. Abamu bawandiika eŋŋombo ku bidduka byabwe. If you think I'm slow, why are you behind? If you think I'm slow, why are you behind? Katonda affe bw'akukulembera n'akusiba embeera ogibeerawa? Amabanja ogabeerawa? Kitegeeza nti tolina Mukama gonna yakola atya? Yagasasula si weewaawo. Mukama waffe ebazibwe. Katonda waffe ng'atulonze n'atuleeta kwabo baasinga okwagala, n'atuleeta kwabo baasinga okulowoozaako. Katonda waffe ng'ali ku luuyi waffe. Mukama waffe ebazibwe. Mukama ali ku luuyi lwa. Gamba Mukama ali ku luuyi lwange. Ate wano ku kigo abavubuka bagamba nti oyo munywanyi wange wa kuki? Mune Mukama atuliwa, ali ku luuyi lwaffe. Buli wadde akola ki? Akulaba lwa nsonga akuli ku ki? Mukama waffe ebazibwe. Nga tutambula Mukama ali ku luuyi lwaffe, oba mu lwatu oba mu kyama, oba mu ssanyu oba mu nnaku. Bwe tumukoowoola ali ku luuyi lwaffe. Abantu tuyinza okugenda, abantu tuyinza okukola ki? Okugenda. Emikwano giyinza okukola ki? Embeera naye Mukama agimalirawo ddala, n'otunula we wali n'ogamba nti ddala Mukama yakola ki? Yampanguza, ye wano nayitawo ntya. Lwansonga Mukama yali ku luuyi. Olunaku olwaleero nga tuli wano nga tukuŋŋaanya akawungeezi k'okunoonya Katonda, tusaba kimu Mukama abeere ku luuyi lwaffe mu nsonga zaffe.
gamba mulirwanaawo nti mukwano gwange mukwano gwange nkusabira kimu Mukama abeere mu nsonga zo era ne ku luyirwo Mukama affe bazwe Mukama abeera mu nsonga zaffe ne ku luyi lwaffe nga tutambula Katonda olunaku nga tuwadde nga tujja n'ebigambo eby'okuyimba lwa nsonga atuwa omukisa ogw'okumeka mu nsi muno tubeera mu nnaku bbiri gamba muno nti tubeera mu nnaku bbiri bwe tuba tubala emyaka tubala olunaku olwajjo tubeera mu lunaku olwaki n'olunaku olwaddiri ebyenkya mutonzi waffe yakola ki alo Mukama waffe bazibwe olunaku olwajjo Katonda yalukuyisizaamu n'olwaleero yalukuyisizaamu n'olwenkya n'eryenkya yagenda obikuyisaamu Mukama waffe bazibwe nga tuli wano Katonda nga atuleese lwakwagala lwakisa nze era abantu baŋŋamba ti munnange muwalange yatera okunkuya neekojja otambula otya ne mugamba ekisa kikola ki kimpalula ekisa kikola ki kiwalula bizinesi ng'ekisa kikola ki abaana ng'ekisa kikola ki omwami ng'ekisa kikola ki omukyala ng'ekisa kikola ki n'abatakwagala nga Katonda akola atya ng'oddamu ng'awalula ng'endwadde Katonda akola atya ng'obwavu Katonda akola atya ng'abatakwagaliza birungi ng'akola atya ebyandifuuse ebizito ng'akola atya ensozi ng'akola atya obenje ng'akola atya okudda emabega alo Mukama waffe basibwe tetuli babe naye waffe Katonda waffe akola ebisukkulumye kutegeera kw'abaana b'abantu abaana b'abantu amaanyi galina bwe gakoma obuyinza bulina we bukoma naye Katonda affe talina waakoma ate n'expiry date tagirina gwe wolowooza nti waakomye gwe wookomye ye waakola atya naye atandikirawo nga naye wamukoowoola ng'omuddu wa Katonda ngambye nti nakukoowoola mu biro ebyokulaba ki Mukama yebazibwe nga tutambula mu bigambo bino Katonda waffe ng'atwagadde n'okutuleeta ng'atuleese tubikule ebigambo ebyo ebiri mu Yeremiya essula ya 30 olunyiriri lwa 17 Yeremiya essula ya 30 olunyiriri lwa 17 wagamba bwe wati nti kubanga ndikomezaawo obulamu era ndikuwonya ebiwundu byo bw'ayogera Mukama kubanga bakuyise eyagobebwa nga boogera nti ye Sayuuni omuntu yenna gw'atakyafaako bw'ati bw'ayogera Mukama nti laba ndizzaawo obulungi bw'eweema za Yakobo era ndisaasira ennyumba ze n'ekibuga kirizimbibwa mu kifunvu kyakyo era n'olubiri lulizzibwa we lwali Mukama waffe yeebazibwe waliwo wantu nga we have lost our positions in life but with God we shall never lose our positions and our possessions we shall not lose the positions and the possessions Mukama omuddu Katonda ayogera bino ng'ali ne Yeremiya n'amugamba nti kubanga ndikomezaawo obulamu era ebiwundu byo abantu abalina ebiwundu abantu abalina enkovu ezabiki ez'ebiwundu nga oluusi byaleetebwa ffe bantu oluusi ng'emitima gyakola ki olina agamba nti emitima gyakaluba nti kati nze nakyuka nga n'omutima ogugondagonda n'ebigondagonda mu bulamu takyakola ki takyalina n'okwagala takyakola ki naye Mukama akugambye nti kubanga ndikomezaawo obulamu kubanga bakuyise yagobebwa waliwo ensi werowooza nti etugobye tukoze eki etuwangudde waliwo ebisoomooza ebitukuba ne birowooza nti bikoze tutya naye nga tubiyitako muki mu maaso Mukama yebazibwe tusaba kimu Katonda buli muntu abeereko kikyamukomezaawo mu bulamu bwe ekyemirembe n'essanyu ebizibu tetwetaaga ab'emitawaana tetwetaaga naye Katonda waffe ng'atukomezaawo atugambye nti kubanga ndikomezaawo obulamu era ndikuwonya ebiwundu byo bw'ayogera Mukama buli muntu alina ekiwundu kye kyonna ku mutima tusaba kimu Mukama akiwonye Mukama yebazibwe
uli ebigambo bino nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti laba ndizzaawo obulungi bw'eweema za Yakobo era ndisaasira ennyumba ze n'ekibuga kirizimbibwa ku kifunvu kyakyo era n'olulubiri lulizzibwa we lwali. Waliwo abantu ng'entikaana ze bakaaniramu z'amataka osimba wano olwanyi omulala omusanga alusembudde. Nze nina gye nnima eyo naye olusindwawo okugendayo nasanga lumuneibe wange gye yatemye omwala omunene n'aŋŋamba nti ye kyayagala amazzi agava eno yonna gagende ewange. Nimugamba naye gwe kikyo kinene lwaki tewatemyeko ewuwo? N'aŋŋamba ssebo muvubuka nze nkugambye njagala amazzi gayitewa gayiteyo ewuwo gajja kulukusa ettaka lyange. Ne mugamba ate eryange lye liba likulukuta muzeeyi. N'agamba ye kati mwabamanyi nze kati ekyo nakikoze ekyo kyawedde kyakoze eki. Waliwo abantu abakola ebintu bagamba nti ekyo nakikoze eki kyawedde n'okukimala twakimaze n'oyo twamumaze. Nze sikaayana ne ŋŋenda nange nenfunayo ba big boys ne mbagamba omwala muguziike gwonna. Nenzirayo enkeera nga baana baguziise nentuula ne mulinda musajja mukulu nakikoze kyawedde era niyita nakikoze kyakoze eki kyawedde. Ne mulinda naye ngamba baaba mubyebale teyanyega. Ebintu ebimu mu nsi si byakukaayana n'ebyakukola bikolwa. Katonda bw'akubeera ebikolwa ebikola n'ebaba balogo naawe n'obakola ki? Ate oba Katonda kussa abalogo lwaki abantu bagenda mu balogo? Alo abantu nga bagenda mu baki mu balogo naye gye bakomye. Nze nali nsaasira nnyo abalalu naye kasa nakisoma ebigambo ebyo ne mbiraba mu Isaaya 44:25 nti Mukama alalusa abalogo. Nina beŋŋamba oba ono naye yali mulogo wangi. Nina wentambula beŋŋamba nti oba ono naye yali muki kubanga yalaluka. Gwe omwana wa Katonda ne bakuloga bamala biki? Lwansonga Katonda wo ali mu nsonga. Mukama waffe ebazibwe. Bwe tulaba ebigambo bino nga tugenda mu maaso n'okutambula, nze ensi ngiraba nga nsi yakutambuliramu. Newankubadde buli omu ayinza okugiraba nga bw'akola ki bw'agiraba. Era buli muntu mukwano gwaffe Katonda bw'akomezaawo ebyo ebyali ebibyo awo wali n'okufukirira akola ki? Akufukirira. Fenna tubitule Bayibuli zaffe Isaaya 58:11. Isaaya 58:11. Ekitabo kya Nabbi Isaaya Sura 58:11 wagamba bwe wati nti era Mukama anaakuluŋŋamyanga ennaku zonna n'akkusa obulamu bwo mu bifo ebikalu n'anyweza amagumba go naawe onaabanga olusuku olufukirirwa amazzi era ng'oluzzi olw'amazzi olutaggwamu mazzi. Mukama waffe ebazibwe. Nti era Mukama anaakuluŋŋamyanga ennaku ki? Mukama anaaluŋŋamyanga ennaku ki? Era n'atugamba nti naawe onaabanga olusuku olufukirirwa ki? Amazzi. Ng'ani afukirira? Baliwo abaagala okufukirirwa Mukama. If you know you want to be watered by God, Mukama waffe ebazibwe. Mwekubireko mu ngalo. Nange buli lunaku njagala Mukama n'akola atya? N'anfukirira. Mukama waffe ebazibwe. Oyo ajjudde okwagala n'ekisa kye. Bwe tulaba ebigambo bino wetugambye nti naawe onaabanga olusuku olufukirirwa amazzi era ng'oluzzi olw'amazzi olutaggwamu ki? Nga bizinesi Mukama akola ki? Nga bizinesi Mukama akola ki? Bakasitoma nga akola ki? Abaana, obulamu bwo, ennimiro yo, ekkanisa yo, abantu bo, nga byonna Mukama akola ki? Mu ngendo zo, kontrakiti empya. Lwansonga Mukama muki? Mukama mulungi era Mukama ye mufukirizi. Nga babuuza naye oyo yakola atya n'okugenda yagenda wa? Ng'obaddamu kimu Mukama yakola ki? Ng'oddamu Mukama yakola ki? Nga n'ekiwoowo kyekuba Mukama lwansonga akola ki? Alo Mukama waffe ebazibwe. N'akamwenyumwenyu nga kaddala nga kaviira ddala ku mwoyo nga kayita dda ne kugumba lwansonga Mukama akola atya? Fenna Mukama atufukirire. Nga tutambula tunaatera okumaliriza.
Katonda waffe atumanyi, Katonda waffe atutegeera mu kyama ne muki ne mu lwatu, kungulu na muki ne munda, ebyaffe byose byonna abikola ki? Abimanyi. Kyova olaba tuyimba n'okuyimba nti Yesu byonna akola ki? Yesu byonna abimanyi, kinsanyusa Isaya sura ya 5 Isaya sura ya 5 olunyiriri luno mukwano gwaffe olwokusatu. Isaya sura ya 5 onyiri lwokusatu wagamba bw'ati nti kubanga Mukama alisanyusa Sayuni, alisanyusa ebifo bye byonna ebyazika, n'afuula olukoola lwe okubanga Edeni, n'eddungu lye okubanga olusuku lwa Mukama, n'essanyu n'okujaguza birirabikira omwo, okwebaza n'eddoboozi ery'okuyimba. Mukama waffe ebazibwe. Omuddu wa Katonda yali ayogera ebigambo bino Isaaya, Katonda nga yabimuwadde, n'atugamba nti kubanga Mukama alisanyusa, yogerawo erinnya lyo, nti kubanga Mukama alisanyusaani, Saala, nti kubanga Mukama alisanyusaani, Mukama alisanyusaani, Mukama alikola ki? Alikusanyusa. Nti kubanga Mukama alisanyusaani, Alicectacus, alisanyusa ebifo bye byonna ebyakola ki? Ebyazika. Waliwo otambula ng'omukisa gulinga ogwakola ki? Ng'emirimu giringa egyakola ki? Olusuku lwonna olwazika teruvaamu mmere ennungi. Obutooka obuvaamu buba buti butyo nga n'obubi bubi nga tosobola nakawa munno. Ne Mukama ebifo byonna ebyazika abifuulenga Edeni mu bulamu bwaffe. Ne ttiimu yo ey'omupiira neeba yazika, Mukama akola atya? Agifuulenga Edeni. Waliwo abaagira omupiira, aba basketball, ab'omupiira katulabe, baliwo abaagizi ba maani yemwe, baliwo abaaseno nga muli baani mwagasinga bannammwe, aba Liverpool we bali wangi nga batono, ate aba Manchester City, aba Brentford tewali wangi, abasigadde ba Chelsea, byonna ba Uganda Cranes, byonna ebyali byazika. Tusaba kimu olunaku olwaleero, olunaku olw'enkya mu bulamu bwaffe ayifuulenga Edeni. Oluusi bwe tuba tuyimba ne tugamba nti ekyamagero kyange kiri wano era mbawo naki, kwayamu abalina amaloboozi amalungi munyambeko awo. Ekyamagero kyange kiri wano, gayimba ekyamagero, ekyamagero kyange kiri wano, ekyamagero kyange kiri wano, kiri wano era ngenda nakyo. Ekyamagero kyange kiri wano, ekyamagero kyange kiri wano, ekyamagero kyange kiri wano, kiri wano era ngenda nakyo. Nga tuwumbawumba, nga tukola ki? Nga tuwumbawumba tumaliriza mukwano gwange. Olaba ebigambo ebiri mu kitabo kya Nabbi Isaaya sura y'enkaaga olunyiriri olwokuna. Mukama byonna nga amaze obifuula Edeni, n'okuzimba akola ki? N'okuzimba akola ki? Gamba muno Katonda nga amaze okufuula ebyazika mu nze nga Edeni. Gamba muno Katonda nga amaze okuzimba ebyazika mu nze nga ninga Edeni. Kati ke kaseera azimbe. Laba ebigambo bino ebiri mu kitabo kya Nabbi Isaaya essula ey'enkaaga nti kale balizimba ebyazika ebyedda
baliyimusa amatongo agasooka okubaawo, amatongo ag'emirembe emingi. Mukama waffe yeebazibwe. Ag'emirembe ki? Emingi. Bizinensi nga mirembe ki? Famire nga ya mirembe ki? Amakanga ga mirembe ki? Nga bw'oba otambula ng'ovuga ekidduka kyo oba engatto yo nga ya mirembe ki? Oyo Katonda waffe bw'atufuula nga Eden, ebyali byazika biba bya mirembe miki. Katuwombeke tusabe. Katonda omwagala mungi ekisa, twongera okwebaza olw'ebigambo by'otuwadde akawungezi k'olunaku olwaleero. Oli Katonda atusuubiza era nga tukusaba tetubuusabuusa. Abaddu bo n'abazaana nga bali mu kifo kino nga Dawudi bwe yagamba, n'atugamba nti nze ndi muddu wo, nze ndi muddu era omwana w'omuzaana wo. Katonda abaana bano babo era gwe wabayita, gwe wabalonze, so si ffe bantu, si mbeera gye bayitamu, wabula gwe Katonda atusuubiza okutuzuukusiza Katonda ebyali byaffe, ebyo ebyasooka okubaawo eby'emirembe n'essanyu, ebyalimu okuyimba n'okujaguza, okusinza n'okutendereza. Katonda nga tuli mu kifo kino otugamba ebigambo ebyo mu Isaaya essuula eyo eya 58, abaana bo nga bazze gy'oli. Katonda gw'oli Katonda atabaleka, oli Katonda atabasuulirira. Otugambye nti gw'oli Katonda alinyweza amagumba gaffe, n'otugamba nti oli luŋŋamya amakubo gaffe, n'otusuubiza nti gw'oli Katonda atufukirira, tufaanako ng'olusuku olufukirira ggwe. Era Katonda tuli banga oluzzi olw'amazzi olutava mu mazzi. Ayi Katonda bano tukusobola obulamu obulungi, obawo okwagala, obawo okusanyuka, era nga bakola emirimu bamanye nti gw'oli Katonda abawo omukisa ogwokubiri. Nga tuli wano bingi biyinza okuba bitutabukako ng'abaana baba, naye gw'oli Katonda tusinkana buli omukyama. Katonda ebigambo kya Zabbuli essuula eya 37 olunyiriri olwo tugamba nti olugendo olulungi na buli kimu kinaatuukirizibwanga. Abaana b'obulamu bwabwe, emirimu gyabwe, mikwano gyabwe, Katonda n'abo bategekera enkwe saako n'ababi, Katonda nga tuzze gy'oli obulamu bwaffe tubulirisa ku ggwe. Akawungezi kondokole nga tuzze tukunoonyera nga tukwetaaga. Oli Katonda tukusaba buli muntu omusinkane mu lwatu ne mu kyama. Katonda gw'otugambye mu bigambo mu Zabbuli ey'omwenda onyola okuna tugamba nti gw'oli Katonda ali mu nsonga yange. Omuddu oyo n'okufaana abali mu kifo kino Katonda nga balina ensonga zaabwe, ayi Katonda tukusaba gw'ozikoleko. Tukusaba Katonda gw'obalaga okwagala, bamanye nti gw'oli Katonda ali ku kiddo kyabwe, oli Katonda ali ku luuyi lwabwe. Nga bw'otugambye ebigambo mu Zabbuli 10:18 olunyiriri olwo, ayi Katonda olw'16, abaana bo tukusaba Katonda obakwatizeeko, obasanyuse, obabeere bulijjo. Katonda okuuma emirimu gyabwe nga bw'otugamba ebigambo ebyo mu ngero essuula 16:3 otugamba emirimu gye giteresenga Mukama ebirowoozo bye binaanywezebwanga. Ayi Katonda abaana banga balina ebirowoozo ebirungi, nawe oli Katonda alina enteekateeka ennungi ery'obulamu bwaffe era emirimu gyaffe. Katonda nga tutambula olunaku olwaleero tujjukire nti oli Katonda atuyisa we tutayinza, oli Katonda atesere tutalina ddoboozi. Bannaffe bangi nga balina bibazze bateekateeka ebingi nga tebigenze mu maaso, naye Katonda tukusaba buli muntu omusinkane ojewo okuyaayana kw'emitima gyabwe, osanyuse Katonda emitima gyabwe n'emirimu gyabwe n'ensawo zaabwe n'emikono gyabwe, n'abatabaagaliza Katonda nga baliwo bakola ebikolwa eby'ekibugu ku balala. Otugamba ebigambo mu Essuula eya 4 olw'24 otugamba nti gw'oli Katonda alukusa abalogo era ozza abagezigezi ennyuma. Abatabaagaliza baana bo tukusaba Katonda gwe bawambatire wansi w'ebiwawaatiro bye. Nga batugamba mu Zabbuli 9:1 otugamba nti laba Mukama ali bawambatira wansi w'ebiwawaatiro bye. Katonda byonna tubisenga tutamu Yesu Kristo Mukama waffe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusiikibwa kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe